era kyannumye nnyo kuba yaswazibwa nnyo family yange. By the way, people were so disappointed in me. Family yange yonna yaswadde, abantu abadde bamanyi ndi wano sina na buyambi, sina na wakusula. Obadde obeera kozesa kyayanga tobeera n'abazadde bo? Mbadde sibeera n'abazadde bange nga tugenda mu hotelo nga mpa essimu lindako essimu yagikulaga mu mmotoka mwamala tuuka mu hotelo twamala kuva ku mubbaala nadda essimu yagimpeera mu bbaala then netugenda mu hotelo. Yes. Nangamba kanze within minutes ngenda kukomawo like nkuwa ebiki settings biki kuba jjukira it was my first time okubeera ne iPhone. Babuuzako mwena abatulaba nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nateeka omukutukafu mugaso gwa TV Files wene yakatyo nga ogenda ddala mu maaso okubanga ate osubscribinga ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Awo olunaku olwaleero tuze ne story y'enjawulo oza abamu ku mmwe mwagiraba akatambi akanjawulo akasatulating ennyo ku social media ak'omuwala eyakubibwa banne nga bamuvunaana okuba nti alina ebyabo bye yali atutte. Nfubye okuba nga ate munoonyaako era olunaku olwaleero muleese atunnyonnyole ddala nga butya bukyali. Omanyi I got a lot of abantu bankubira nnyo amasimu nga baagala okumanya story eno ate bwe yalabika ddala kituufu omuwala yali akoze kye baali bamuvunaana oba baali mu ntalo zaabwe bo ngabo abaana ab'obuwala. Anyways nga sinnagenda ddala mu maaso kansaba ababuuzeko atubule ne ku mannya ge yange ate twolekere ekituleese olunaku olwaleero tutakwatira. Amannya gange bampita Shira Mutoni nga nzaalibwa mu kitundu ky'e Masaka. Nina emyaka 22. 22. So young. Okay, tunnyonnyolemukko twalaba akatambi ku social media akasatulating ng'oli ne bawala banno nga bakuvunaana okuba nti wali obbye essimu yaabwe kyali kitya? Lwali lunaku lwa Sande navudde mu kibuga kunteekako enjala n'obukoowekoowe. Abawala ne bankubira essimu zaali saawa nga 3. Omuwala omu bamuyita Charity yayita CEO, omulala Phoebe, omulala bamuyita Jojo nga bangamba jangu wano ku bagiyita paka last Makinge. Mikwano gyo? Mikwano gyange enfanfe eyo Charity mubeererawo ambeererawo nga mpita nga bangamba tulina omugagga agenda okugulira boto. Kumbe baali bazze ne babba baabwe baali 2 nga bali abawala 3. Ng'okugulira boto eyaki? Tebangamba naye bangamba tulina abagagga bagenda okugulira boto. Mwali misana? Mwali kiro. Kati we natuuka nga ngamba Jojo nti nga siinaamu transport ninamu nusu mutwalo nga ngamba kolaki linnya kuba n'obukakafu bwonna mbulina naye bansigako essimu yange baagiwamba. Kakati nga ntuukayo ku my paka last nga nesasulira ssente ku paka last Makinge. Baali bameka? Baali abavubuka 2 abawala 4. Abavubuka baali bantu baabwe oba baali babamanyi baali bantu baabwe? Wali obamanyi? Nali mbamanyi baali bankwanyeeko. Omu ku bo yali ankwanyeeko omugana nga omanyi. Kati nentuukayo bulungi nnyo nentuula nga manyi era bya boto nga amanyi ze ndi muntu wa vibe era oba tonsanze wo osanga mu bbala ndi muntu nnyo wa positive energy. Kati paka last waliwo ebbaala? Nedda paka last kifo kya kuliibwamu mmere ne bangamba jangu tulina abagagga bagenda okugulira boto. Mwaze nkimanyi ng'ekifo ekitatundibwamu mwenge. Kati we bate bangamba bo nga bo ebankubira kuba ekifo nali sikimanyi. Kati okutuukayo nga ntuuka bulungi nnyo nga mbabuuzaako nga omanyi onoobuuza ku muntu. Nga ntuukayo nga Charity ng'asooka mbuuza mukyakwatagana n'ebbaawo biki? Nga mugamba mukyakwatagana n'ebbaawo. Otyo? Charity oyo gwenjogerako akolera ku Mutaasa era naye baali bamusiba. Besitagenda kunnyonnyola oba baali bamusibidde ki naye nali nvudde waka nga nze mulaba kuba baali bamusiba akolera ku Mutaasa. Charity yali yakava mu kkomera? Yabadde yakava mu kkomera nga bamusiba. Yali yakola ki? Era nga omanyi ebyamasimu ebityo. Akolera ku Mutaasa? Akolera Kalungi Plaza ng'atunda masimu. Kitegeeza Charity si muntu mwangu nnyo mu bintu by'amasimu ebityo. Era bali awo ebityo naye kale nga omanyi bwe bya business sijja kwogera bingi kuba simanyi. Bo mikwano gy'abalala bo bakola mirimu ki? Abasinga mukwano gwange gwe nnina tuhostinga wano Friday ne Saturday. Kati nga bantuusa ku paka lasti
nga tutuula bulungi nnyo saasangawo yadde ekyokulya nga batandika okumbuuza waliwo omuvubuka eyali asibye ebidred bamuyita Rasta nga Charity ambuuza Rasta amumanyirawa lwaki okyatinga naye bwongambye nti eyankwanako nga mugamba Charity tubadde tumaze ebbanga naye nga tukola ki nga twemanyi naye nze sigamba Charity Rasta yankwana naye sigamba nti nali nkola ki nali mwagala kati nga tutuuka nga bagamba weesonyiwe ebba waffe Rasta nga nkuba oluyi nga ngamba gwe nakwanako dina olinga aleeta oluyi olulala bonna Rasta yali bba waani Rasta yali bba wa muwala bamuyita erinnya ligenze bamuyita Sama era naye yaliwo yaliwo kati Rasta ye ng'ayogera ki ku nsonga eyo y'okuba nti Rasta yali yeebuzaabuza nga ayagala kukola bali kye baagala owulira naye nga ate Rasta yali ankwanyeeko bankuba empi nga bo ndowooza gundi yaabwe gye baali baagala okukola kuteekawo ngaera omanyi mu Uganda muno kati waliwo story gye njagala okukola naye saagala gikolera ku kamera nga omanyi mu Uganda eno kati sipapa baamusiba sipapa yali asaasaanya ssente naye baamuteekako omusango gwa bubbi nate sipapa kyogala ku ssente ze yali asaasaanya yali asobola okubba essimu ne laptop kati kugamba mu Uganda tutambulira mu bantu ababi naye nga te bo olina bbawa kye bawulira nti baagala okumanya kati ye story eyantuuseko naye ebyaddala mu nsonyiwe byonna bye nakoze nabikoze fight naye story yaliwo etyo story yali eviira ku musajja eyankubye empi ne baagala n'okuntaganyula by the way banjuza olubuto bantuusaako obuvune ezera oba obulaba bantuusaako obuvune kati mba neetaaga justice neetaaga essimu yange kuba baagitwala kati obwo obuvune bo baaba okutuusizaako obuvune bwali wabweru it was before camera it was outside my paka last kwa basooka kunkuba ne bantaganyula omwana gwe bayita Phoebe yeeyita Phoebe era oba omunoonyezaako osobola omulaba yanga bagamba gwe n'omuwala omulungi kyoka tusobola afuna musajja biki nga omanyi ebintu by'abawala biba bingi kati ate waliwo twawulirira nga bagamba nti obbi essimu ate ekyessimu kyo kyayingirawo kityo kati ekyessimu story yaliwo eti tulina ebbaala gye twalimu ebbaala eri eyo sayidi z'ekkololo sigimanyi bulungi linnya kati nga nfuna omusajja nga omanyi ebyabawala omusajja nga ngamba ki kyosinga okwagala omusajja amugja mu bbaala namugja mu bbaala omusajja nga mugamba like njagala kukola ki funa simu njagala ku upgradinga simu nga mbuuza simu ki gy'oyagala kuba obuntu butono nnyo nga mugamba ne mba nfunyeyo ka 11 Pro Max tewaba buzibu kati ng'omusajja tumala okunywa omwenge ngulidde omwenge bulungi tufuluma ebbaala gwegwali omulundi ogwali gusoose okulaba oyo omusajja gwegwali omulundi gwange ogwali gusoose kati we twafuluma ebbaala omusajja n'akwata 11 Pro Max yali mu boxi n'agimpa ndowooza nga essimu baali baagiyiwa naye jjukira oyiwa essimu iCloud esigalamu kati weyampa essimu yali wali mu mmotoka ng'eri mu box yali mu boxi ne mufuluma mu bbaala n'agimpa kati we twafuluma ebbaala we bampa essimu nga tuvaawo tugenda mu hoteri kati we twali tugenda mu hoteri nga musajja nyingiza bulungi nga omanyira omuntu tewali muntu alumirwa nga talina kigendererwa nga ngamba kamala ogenda okwesootinga kamala ogenda okweteereza kumbe ye akoze eki abuuse nga asigala mu hoteri nga ngamba kasita bampadde essimu gayi tewamanya bimukwatako gayisamanya bimukwatako nga omanyi gayaze akulaza omutima omulungi akulaza nti talina buzibu nankola kine ngamba owaayo tewamanya na mulimu gwe yali akola omusisinkana gayi yaŋŋamba bank manager yaŋŋamba bank manager teyagamba nawa gy'abeera teyaŋŋamba wa gy'abeera era mba nkulimbye nga tugenda mu hotero nga mpa essimu lindako essimu yagikulaga mu mmotoka mwamala tuka mu hotero twamala kuva mu bbaala nadda essimu yagimpeera mu bbaala then ne tugenda mu hotero n'angamba kanze within minutes ngenda kukomawo like nkuwa ebiki settings biki kuba jjukira it was my first time okubeera ne iPhone of course oba olina okumpa directions zaayo
kati ng'omusajja agenda kumba abwasa agenze kati nze mutamanya poliisi yali ennoonya iphone bazitrackinga n'oba ogiyiye iCloud esigalamu ya ne bajja ne bakola ki ne bankwata ekiro ekyo kyennyini mu kiro ekyo kyennyini nga ndi n'abo abawala abasatu. wagenda n'abawala watambula nabo nabasanga ku mypakalas like bankubira. Yes. Angamba nga oli ku hotel. Nali mbalese mypakalas. Gye wabaleka. Abawala baneeno bo tewababuuza ddala ki ekituufu ekinkubya ne mu recordinga n'okurekoodi. Kati omuwala omu bamuyita Phoebe, jjukira nga omanyi ebyabawala woonogenda n'oyogera ku ono biki kale yali aninako like ekivubi yasinga otambuza eyo vidiyo yali aninako ennugu kale nga ninako ekibibi ku mutima era mu vidiyo eyo singa mbadde n'essimu yange yankuba ngamba akawala kanjogerako katambuze vidiyo eno ejja tukolera ki amawulire era oba owulidde real video osobola owulira nga oyo muwala ayogera Phoebe. Kati buno obuvumu babujjawo okukola ekintu nga kineno in a public place like this. Sijja kwogera bingi naye ebintu by'abaana abawala obimanyi. Obeerawo naye buli omu nga kyokola awulira kimuluma nga n'oyambala kimuluma kati ye yali amanyi akola mawulire nga ayagala kuba abantu kyebaagala wulira abamu baali bansuspectinga nti oyo muwala biki nga wobimanyi ebintu by'abawala bakulaba nti you're living a successful life. Yes, oyambala kale successful life naye kale ng'obeeraawo abamu osobola n'okubeerawo mulungi naye nga kibaluma era wawulidde mu vidiyo yo erina omuwala omulungi abamu badde bawakana abalala nga bagamba kituufu era abamanyi bamanyi. Bo badde owangadde nabo bbanga ki? Oyo Phoebe mbadde naakamulaba namutegeerera ku Charity mbadde mpangadde naye ndowoozanga emyezi nga6 awo. Okay, bakuvunaana okuba nti olina Rasta boyfriend waabwe yali akwana. Gwe wali olinayo omuntu? Ninayo omuntu wange gwe nali njagala. Era kyannumye ennyo kuba yaswazibwa nnyo famire yange. By the way, people were so disappointed in me. Famire yange yonna yaswadde abantu abadde bamanyi ndi wano sina na buyambi sina na wakusula. Obadde obeera wakoze sakyayanga tobeera na bazadde bo? Mbadde sibeera na bazadde bange. Mbadde mbeera na mikwano gyange namuŋoona kusoma namala. Okay. So kyemmanyi era this video landed into your parents whatever. Bo tebakalabye? Era baakalabye ne baŋŋamba kimushira ddeeka oba owulira ng'ensi egaanye ddeeka. Kati gwe lwaki todda waka? Basobola kuddaaka kuba mba nina okunoonya future. Sifuddeyo oba eri mu bbaala but that's where I am from. Ati essaawa zino oli mu bulumi obw'enjawulo. Whereby sina na buyambi. Toyina buyambi. Ogenda sobola otya okuba nga ate owejjanjaba cause are you still working? Badde nkyakola badde bakyampadde opportunity wano. Badde bakyakwadde opportunity? Kola. Okay, wamaliriza okusoma ebyokusoma wali wasoma ki? Namaliriza senior 6. You didn't go further for campus or? No. Baite balina sente. Yeah. Osuubira gwe okuddamu okuweerera n'okola? Yeah, nsobola okuddayo. Kati n'ekiwundu kyo baakufumita kambe baakola batya? Like oli yansala kagundi kantu bakayita batya oba? Okay, kati mu kaseera kano tewafuddeyo kubanga ate ebintu bineeno obiwanvuyamuko n'oyengeginga police cause kino ekikolo ekyakoleddwako violence yabadde ya kika kyawaggulu. Saagenzeko ku police. Lwaki? Just nabadde in depression nga n'ebya police si byendowoozaako wabula nga nerowoozaako ng'omuntu. Bo tewandiyagadde kubanga ofuna justice about what happened to you? Justice tekyalibadde kikulu but the only thing I need is my phone kuba baagenda nayo. Baagikugyako? Banginzijjako. Tobabuuza lwaki ate mutwala essimu yange? Essimu yange baagitwala nga baŋŋamba baagala ssente. Ezaaki?
ez'okujja essimu jjukira bo baalinga baŋŋamba bataddemu nnyo ssente nnyingi ez'okutrakinga essimu kitegeera lindako gaye yakuweeyo essimu yali yaabwe yali alina gwe yagibbako kati abo yagibbako we bantrakinga naye nga bano bamumanyi nga bamumanyi sijja kulimba nti obagayi baali bamumanyi oba baali bakapanze kukwasiza obwo kati ekyamazima era kisoboka nga bali bagala kukwasiza yes, kuba kati batwala essimu yange banzijjamu password simanyi kye bayinza kukola oba kati gweotunulatunulamu noolaba lwaki mbawala bonna yali gwe gayi gwe yasobola okuba nti avaawo naawe n'akuwa essimu ye ku bo wayogedde wafunyeyo chance n'obaako n'omu yenna wayogerako naye asina chance wasonga n'ennamba zaabwe nazirina mu ssimu yange tumanyi na wakubajja simanyi wakubajja ogeze nongamba nti okola bwa hosts mu mabaala sooka ombuulire ebisoomoozo by'enjawulo mu abaana bakola mu mabaala nga bahosti musanga abasinga batuyita bamalaaya abasajja basinga batulaba obwa host bamanyi tuli bamalaaya fe abatwala tukolera mabaala bamanyi tuli bamalaaya ababa bamanyi bayira okwetunda kyekimu nokuba malaaya kirala nze nga nze bayirayo kyensanga igwe nga gwe bo bazadde people judge us no they don't know and you wouldn't wish for them to know that I wouldn't wish them to know kubanga si eno embeera gye bali baagala mbeeremu just that ensi yeetaaga yeesanga kyekutaddemu kati sooka onnyinyonnyole ba hosts bo mulimu ki ogw'enjalo gwe bakolera ddala mu bifo bino baleeta abasajja abagula omwenge bakulaakulanya ebbaala kyegeeza omulimu gwa guba gwakulaakulanya bbaala gyongeramu bakasitoma n'abawala ali mu kaseera kano nagenda ddala mu maaso okuba nga ate akusapootinga ku medication gyogendera ddala mu maaso okuba nga ofuna mbadde nesapootinga nze ng'omuntu mbadde sina awansapootinga okusooka nsooka okwetondera nsooka okwetondera buli yalaba evidiyo eyagenze mu maaso ng'esatulatinga nayagadde kukola abantu kye bayagadde wulira naye nga si bye gabadde amazima gali nti emisango egyali gimpunaanibwa obyokubba essimu tebyali bituufu era ekyali ekituufu kyaviira ddala ku musajja omusajja eyankubye empi ge yagali amazima agaliwo naye nsaba kubwenkanya nsaba buyambi ekisooka famire yange yonna yaswadde mikwano gyange gyonna gyanvuddemu abawala ababadde bembeera nabo bonna kati sikyalina gwe nninawo sirina muntu gwe nninawo yadde ndi kulange ye kambuuze abawala bobadde obeera nabo mubadde mubeera bameka tubadde tubeera babiri kati muno eyagobye oba munnange olwaki baadde bamutiisatiisa nti poliisi emunoonya biki naŋŋamba tasobola kubeera namuntu afaanana nga nze naye ngaoyo omwana ne woba omuyise n'omubuuza nze sirina kintu kye nali ndeeseeko nga kibbe era abadde tabimanyi nako naye yabadde surprised adde omaze ebbanga ki nga musula mwenna tubadde tugenda myezi 7 oŋambye olina boyfriend lwaki tobeera na boyfriend yo boyfriend wange era nga omanyi ebyabavuuka nfunamu obutakkaanya ne muddawo ne mukola nga woobimanyi naye bino aba yabirabye oba osuubira ki tannabigambako kuba sirina ssimu sirina najja mujja kuba mbadde tushatinga mu ssimu yange gye baatutte omanyiwo manyiyo naye ate sikyasobola wansonga naswadde nze saa natambula mu bantu nedda ekyo kitegeerekeka buli omu akaseera katuuka n'obaako engeri gy'omeesingamu in one way or the other so kati munno waba yakutegeera abaako n'engeri gyakkakkanya ensonga
kuba kati essaawa zonna olina okuwulira kikyabeera akola ki kyaba agenda okukugamba munoonyeeko oba oli awo yamunoonyaako oba tokyayagala kati mpera sikyayagala oba tomaye bumanya kyoyagala sikyayagala wamwene embeera yendaze aniwo ani ataliwo ekisooka kya byonna tamanyi wakusanga wobadde obeera si bwokyali wakyusiza location kati anaakunoonya atya nga tolina simu tamanyi nawo era kiba kisigalidde ggwe kumunoonya yamunoonyaako tokiraba nti gwalinga amwegobako yamunoonyaako osanga yanditegedde n'abako n'engeri emu oba endala gyakuyamba tozinga wamuvinze oni wafunye omulala njagala kimu ssente kati justice kyaganda by'abasajja wabyenyiye nabyenyiye naye tolina ngeri gyojja byenyi wamu nga okyali oba kati musajja yankubisizzawo nabyenyiye okay omulanga gwo eri ebitongole ebikuumaddembe in case if at all there is any that come on board and help you get justice in any or the other kubira omulanga eri maama fiina balamu buli omu bambi mujje munyambe kuba siina buyambi siina yadde obuyambi ndi mu mbeera mbi ebyo byokka okay n'olwensonga eyo ngenda kuba ate esisuka wano ndowooza emboozi ya mwana mugyewuliridde ku biki ebyamutuukako mu eyo vidiyo egendedde ddala maaso n'okuba nga ate saturatinga ku tiktok nga nno banne bamuvuna n'okuba nti yali abbye essimu okozesa n'okuba nti yabaagalira omusajja abaana ab'obuwala beegumbulidde nnyo ebikolwa binene ebyokuba nga ate bacunya bannaabwe ate mu maaso ga kamera ne babipositinga ne batamanya nti biyinza okubaleetera obuzibu obumu oba obulala oba oliawo anyways ndowooza babikola lwabuba nti tebamanyi naye ate mwegendereze nnyo n'ebikolwa ebikyamu byemutuusa ku bannammwe nze Jonas Ssentongo nkoze ne Lawrence Kamera wa Mukoto Tindi Files mbeere bulungi mwera